ente nga bagibba nga babba ente bannange wano wonna w'oba olundira omuntu takubuulira nti lunda nga tolina security. Naye kati abantu bajja kubeera n'ebirowoozo ebyabwe. Tolunda. Nze kuno okwaffe kwendi ndabye abantu bangi nnyo nga babazze emabega. Oluba okusavuwazaamu ente eyo bw'oti bambi bagijja nawo ne bagenda ne bazisalira wali wammanga. The trauma that people go through is terrible. Terrible. Naye kati it is your duty to mitigate risks. It is your duty. Kati wano Valentine abaddewo jjo. Wena sekende nti kakiika Katonda yakuwa. Mr. Kashfo Katonda yakuwa. Kuba abavubuka bange bonna. Mwenna temwagenze ku Valentine. Aha, nasigaddewo nani? Nasigaddewo somu? Naye mwalese musumulude ki? Bana abetoloola ekiro mwalesewo baki? Mwalesewo ki? Security yaki? Aba abasajja abo nabo abasekirite bagenda ku Valentine. Bagenda ku Valentine. Utekangawo omusirikale atagenda ku Valentine. Ate n'omulagira nti eziba zidde eno gye zitalina kgenda bachekinge. Kati okiraba kyembagamba mitigating risks. Okiraba mitigating risks. Kati zino ziriira wano. Oziraba ziriira wano. Buli zimu, mitigate risks. Toteeka majigo gonna mu kisero kimu. Kati zino ziriira wano. Kankulage endala. Kati endala ziizino. Endala nazo ziri wano. Endala nazo ziri wano. Toteeka wamu. Toteeka wamu. Kati kangende ku ndala. N'abalala bagayi beesulira wano. Bano baliira wano beesulira wano. Kati this is how you mitigate risks. Spread the risks. Spread the risks. Risks zitwaleko mu mwanyi. Risks zitwaleko mu miti. Risks zitwaleko mu kasooli. Spread the risks. Bw'oba oyagala okusigala ng'olinako ka smile. Todira ku concentrating. Don't over concentrate on one item. Spread the risks. Zino nte, giri miti, oli kasooli, eno mwanyi, ziri nsuku. Kyokola nga spread the risks. Omuntu ayinza okukomya ku kintu eki. Omuntu ayinza okukomya ku kintu kimu.